tulabawo obujulizi era buli we tulaba obujulizi tujja kuba tukubulirawo nti awo tulabyewo obujulizi tujja kubulira Mukama Katonda byakola katulaba omukyalo oyo yoyo mukyala waffe omulungi Nalongo waffe era ye Nalongo wa Pastor Daniel Mugerwa ye mukyala we kati awo baali bamuyise ku katuuti kubuuza ku bantu kuwa ku bujulizi kubuuza ku bantu ba Mukama naye ng'omukyala ayina ensonyi nga tasobola dde okuyimirira baddaage naye ate simunenya munange kubanga okuyimirira mu crowd enene ey'abantu bannange otaba muntu Katonda akuwabuukisa kuba abantu batiisa naye bannaye yalina ensonyi ze bayita ensonyi so mbadde mpitayita nengwa ku kakiripu ako akedda ate nengwa ne ku kalala mu kaseera kano akabaddeyo wano we babadde ku Fojim nga baselebrating 15 years nendaba omukyala nga agumidde nendaba omukyala nga ayimirira bulungi nnyo n'ayogera mu bantu nga talina nakwesika n'ayogera mu bantu nga talina nakutya nengamba waaw bino Mukama Katonda byakola ne kakati Nalongo asobola okuyimirira mu bantu ate wali yayimiridde nga ne bbaawe taliiwo because we yaweeredde obujulizi ne bbaawe yabadde taliiwo katuuti nga tannatuuka kuba buli omu yatuuse lulwe so awo alitasaana kwogera jjukira bbaawe yali waali ng'asobola okugumirako kwoyo naye mukwano yali tayinaamu waddenna kwegamba nga tasobola na kuyimirira yadde ng'abantu wabatya bambi naye mu kaseera kano ayimiridde agumidde nze awo ndabawo Katonda bannange nze mbagambye buli wendaba obujulizi nja kujja mbukulage bulungi naawe nga kenyini tonnawakana ogenda kuba obwerabira era kati nzikiriza nkulage ka vidiyo kano akedda nkulage n'akakati ng'ali ku Fojim ng'ayogera mu maaso g'abantu abangi ababaddeyo nga baselebrating 15 years. Aganje okutandika Nalongo nga tannaba kujja Nalongo katumwanirize Nalongo jangu wano Nalongo ono gwolaba yakatuzalira abalongo emirundi egi tusanyusa okubalaba owulira otya mutima Abaluganda Yesu yebazibwe. Nebaza Mukama because today is a very beautiful day. It is the day that the Lord chose that I was born. Akono ke kabadde akedda era ndooza n'ekituuti mukirabye kyekiri ekyedda ekyalinga ali eri emutundu Christian Fellowship kati kano kolabako mu kaseera kano ke kakati olaba ne ku kituuti yabadde ayimiriddeko yekka nga Pastor Daniel tannatuuka naye ng'akulaba agumidde ng'akulaga talina kyatidde ng'akulaga ayimiridde bulungi nnyo mu bantu era ng'obujulizi bwe abuwa without fear of favor kamukulage naawe olabe Mukama Katonda byamukoledde. Amusumba Buyongo ku mbaga yange yawo obujulizi n'agamba nti yavuganga omwami wange nga tebalina nakisota ku ggaali naye wentunula kati nti they had that story neno gye tutuuse oyo abadde Mukama era nebaza Katonda nti tutuuse wano era tutwala maaso linnya lya Yesu Kristo. Haleluya kubira kwa Yesu afenga leza amaanyi. Ayo mukyala musumba Daniel Mutonde angambye omwami ajja naye ajja kumulaba ate akijjeyo akinzijukiza nabavuganga kagaali njeweza Fojim okuweza emyaka 15 wamu n'omusumba waffe Buyongo ate Salongo munnange kati
Hallelujah. Kati wonayita Ssaalongo olina okwawula nze oba ye. Kati tofuuse Ssaalongo ffenna. So nebaza Mukama n'olw'abaana abaza Mukama be yabawadde era Mukama akyakola birungi binene nnyo. So amannya Dani Mugerwa okuva e Mutondwe ewa Musumba Tom Mugerwa. Era sitambudde nzekka ntambudde ne self-contained wange ono. Manyi muyita self-contained, ennyumba self-contained ebeera buli kimu kye weetaaga. Kati nange muyita self-contained. So twebaza Mukama olw'olunaku olwaleero, nzikiriza birthday nnyingi ezigenda okujja mu maaso olwa taata waffe ne maama waffe. Mukama abongere ddala omukisa, Mukama abajagalire. Amina. Nalongo yaso gw'amaanyi. Bameka ng'okiwulira nti kiri bulungi? Nyenyaamu bw'oti. Ndowooza bannange obujulizi bw'omukyalo oyo mubulabye bulungi nnyo. Nalongo waffe omulungi. Tukusaba Katonda ayongere okukozesa, tusaba ayongere okukozesa obeere w'amaanyi n'okukira awo nate olire era tumwebaza munnange. Era nno ne Pastor Daniel Mugerwa mbadde nina okubanga mukulaga obugambo bwe yeetikidde abeeyo ku Fogimu. Mujjukire nti babaddeyo bano babadde abamu ku bagenyi be baayise ku Fogimu nga baselebratinga 15 years. Era nabo bahonoringa invite bwe batyo ne babanga batuukayo. Kiriza nkusiibulire wano. What else do you want? Kiriza nkusiibulire wano kubanga maze okulaga ku bagenyi baffe ndowooza ebyali ku Fogimu nga baselebratinga 15 years byonna mbimazeeyo bannange. Kiki kye neerekeddeyo byonna mbibalaze. Si bwe kiri. So kiriza nkusiibulire wano nkugambe nti osule bulungi weeraba.